mpuliriza. Nze mukwano ekirwadde kyenyina kyensabala okusaba okunyambirako ekirwadde kyakufuka ku buli Rebecca. Ekirwadde kimazeeko emyaka okumala myaka 24 maama. Naliko omufumbo naye obufumbo ne bugaana olw'ekyo ekirwadde. Omusajja yanguba n'angamba azireke ewaffe paka ekirwadde kinaalekerawo. Rebecca ntambudde ne jjajja wange, jjajja bwenkulidde ku ntambudde mukwano naye ekirwadde kikyagaanye okutali kwosa okutali ki mukwano ne weebaka ku 8 nze gola bandu awo kwebaka ne baka ku 8 ne baka ku 8 nkeera ku makya naye Rebecca ekirwadde ne wenneebaawo okwebaka ekirwadde kisigala kikyajja nze mpulira kintamye mpulira walayi kyekindeesezza Rebecca ku bugundi yammwe ku ddiiti kuba ndimuwulirizaawo nnyo okuwuliriza nnyo naye mbadde nnize nga mmanyi nti oba munnaye engeri gye tubeerako ennyo bannaffe ne baleeta ebizibu birala ne tufunirako eddagala nange kwe naafunirako naye ate sisobodde funako byonna yeyo voice yange nsaba buyambi bwonna abawuliriza abo ngenda kusanyuka nnyo okubanga nkuwuliriza nnyo mukwano nange ekyo kyekizibu kyange maama asaba kunnyamba ajja kunkubyako nkubuulira ebirala mukwano neyanziza mukama abampeera omukisa. Amiina. Webale naawe kututeekamu bwesigwebwo kaakati nno baana ba maama kino nno kiba kirwadde omuntu aba teyeekoza bwekoza kubanga omuntu watuukira okufiirwa obufumbo bwe omusajja n'amusibirako ebibye n'amugamba tambula sookoddeyo kewammwe ng'okufuka kuba kuyitidde kiba kirwadde baana ba maama eddagala mulimanyi. Jamila wawandika ku bintu ebyo twabyogera omwaka oguwedde obeera byali bya Maaci omwaka oguwedde senga mukulu munnange wange senga mukulu wange omu bw'ati nzijukiza eddagala eryo lyali ki yasinika wandula bigambo bwentyo nga bwe mbakowoola omunyarwanda w'omubulo munnange mutabani wange Ssaalongo Ssettumba temusirika mikwano mujja wange Ssaalongo Mwende Busula nzijukira eddagala eryo mwaligaba omulala ani ni mulongo mbategedde mama namwe ekireku musigire haya musigire gwe basinga okutuwa eddagala eryali eringi era eyalikozesa lyamukolera nnyo naye nga bambi katimba kowodde mikwano mu bulungi mukwano gwaffe ono nga bwazze gye tuli katumukolere kyatusabye okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo. Wange oli otya mukwano? Inasa ntokuwuliza maama. Nange bwentyo munnange. Maama. Oli otya? Mfano ncho wentyo sigenda kulimba nti olwandi bulungi. Ndiwo wentyo wekirwadde kinuma maama kyenda kukkiriza kuvezi. Onosonyiwa okubuuza ekirwadde kino eky'okufuuyisa ku buliri kyakutandika oli muto oba kizza oli mukulu? Kyatandika ndi muto ng'era omanyira abaana abato. Paka nakati mukwano tekiwonanga. N'otafuna ku ddagala yadde? Eddagala nteteeka nkozesa eddagala. Nkozesa eddagala naye likyagaanye nsabye nkoze eki. Era nsonyiwa okubuuza wakula ne bazadde bo bombi? Bo saakula nabo kuba baafa ndi muto. Otyo? Ne jjajja. N'okula ne jjajja? Jjajja yafangayo okuwa ku ddagala buli lwafuuyisanga ku buliri? Ye jjajja tutambudde twatambulanga ffenna ne bamulagirira abasawo ne bagamba tusime tugendeko mu basawo ne bamulagirira eddagala ery'enjawulo tugenze tutambudde ffenna wosijja mulimba tandese mabega. Era kambuuze eddagala ly'okozesezzaako okyalimanyi oba omanyi bwe baliyita? Eddagala lingi lyetuzenga tukola ne batwala sijja kulimba nti ndimanyi naye nga ye nga jjajja ayinza obba alimanyi. Gw'obadde onywa linywe nga tomanyira bwe baliyita? Nze nga yanfumbiranga ne tugenda ne tunatwala mu basawo abagala ne baŋŋamba oba bya bikasima kika bye bitawaanya ne tugenda buuyo ne bankozesa ebifu ne batuguzisa amafumu mbugo biki byonna ne tubigula naye nze nga naba munnaye bikyagaanye ate we nagenda mu kyayi baŋŋamba ekirwadde okutereera nakutwalayo ebyo ebyebigundi byonna ebyobuwangwa. Iye mama muganda wange nsaba tugende mpola mpola. Ne baŋŋamba ebintu ebyo ekirwadde ekiba kirina otereera buli ebyobuwangwa ebirayo mu nnyumba tubikwate tubikole ki tubyokye ekyo ekirwadde kiryoke kitereere
Mama naye sirina kyakikolera kuba nange nali neetaaga kubeera bulungi kubanga ntya okuswala nange nagenda bulungi ewa jjajja kuba jjajja yali talina kyamaanyi ne mulimbalimba ne mugamba ebintu bino engeri gye ngenda obeerako ewa ssenga wange kaŋŋende nabyo mbeere nabyo ewa ssenga jjajja nanzikiriza naye ate namulimba kuba nali mbitwala mu kikyaki nange nembitwala mu kyaki nga manyi wenyenda okujja okuwonyezebwa nebitwala mu kyaki ne babyokya tebaŋŋamba ogenda kuwonyezebwa naye saalabawo njawulo yonna nesigala nga nsaba saalabawo njawulo yonna. Kati ekyo kikoze wakikola ng'oli wa myaka emeka? Awo nakikola nali myaka 2 we nabitwalira nali myaka 2. Okay, kati olina emeka? Nina myaka 24. Oh, kati we mwatereza ebyebibbo wakyukakokko? Tewali nkyukakyuka yonna. Tewalira wasigala ng'ofuuyisa? Mpaka ne kati temuli kwosa. Omuntu ne bwakuzuukusa nakugamba nti zuukuku ogenda ofuyise era oddamu n'ofuyisa ku buliri? Buti newendanga nebase ku 11. Era guyitamu? Era guyitamu zekola abantu awo okwebaka nyiza n'okwebulizabuliza ku ssimu nembeera ku njiri nembeera okwo ku leediyo naye era newemba nebase ku 11 ngenda osuuka ku ssaawa ng'emu semutta. Kaakati wali ogenzeeko mu ddwaliro okukebera ebitundu by'omunda mu lubuto lwo oba bikola bulungi kubanga oyinza okuba ng'olinamu obunafu obwo? Akawago kubanga sigendangayo. Akawago kayinza okuba nga kanafu? Togendangayo? Mu basawo bo sigendangayo mu malwaliro. Naye ngenda kusaba lockdown bweggwa ogende bakukebera akawago. Okitegeera maama? Naye nga kyembuuza Becky. Mbuuza. Wano wendanga neebasa emisana nakyo ekirwadde ekiba tekijja kuba nyinza okwebaka emisana ne neebaka essaawa zonna zenjagala naye ate yo mba mpulira bulungi ate ekiro simanyi lwaki kyo kijja kiro. Ekitegeeza emisana bwe weebaka tekibaawo? Neebaka emisana essaawa zonna zenjagalirako naye ate ekiro nze sigala kulimba n'obufumbo bwagaana bwekyo. Omusajja yaŋŋamba ddayo eka ewammwe osooka ofuna eddagala nalyo twalinoonya musajja atunaawulira ng'akooye. Nkitegeera maama. Naŋŋamba nti ambulensi beewaka nenvaayo. Olina omwana? Nina omwana. Ye bw'atyo bw'ali? Ye akyali mwana muto naye era nga omanyira eri abaana ate akyali mwana muto myaka 4. Akyali oyo. Okay. Bagambako ku ttaka ly'ekiswa nfumbe ndinywe. Waliwo wonna eddagala lye baŋŋamba nga eryebikola ne tusiranga ku mmunvwa. Eyo kalyenda byentegeera kujjukirako kati. Nkitegeera. Kale tugenda kwogerako n'abawuliriza abaffe naye era nga ffe bw'otumanyi okwogera kuba kwaffe maama. Neyanziza nnyo maama. Ebisinga ku ebyo ojja kuba obinoonya ggwe ng'omuntu naye mpola. Ndannoonya kuba ndi kati n'ekyeddwaliro nkwegayiridde ekyo kyo tokigaana bakebera akawago wakiri omanye nti eddwaliro akawago kiriya. Ekirala Rebecca kyembadde njagala okubuulira maama. Iye mukwano. Nsaba abawuliriza abo banyambeko kuba ntera okuloota nnyo ebirooto nga mu bbanga omanye okubuuka n'otumbira mu bbanga. Ng'obuuka. Olaba abantu bakugoba oba kangezenga bakugoba bagala kutematema bakuba ebiso naye ng'obuuka mu bbanga n'otumbiira n'ogenda tebasobola kukwata nga bo olaba bakugobera wansi naye ng'ate gw'oli mu bbanga oleera nga nnyonyi naye nga muddukira mu nsiko. Bw'otyo bw'oloota? Ng'oddukira mu nsiko naye ng'ate bo bali wansi bakugoba na biso naye ng'ate gw'oli mu bbanga. Ekyo kijja bulidde? Eyo ntera obibala mu wiiki nyinza obirabamu emirundi nga 3. Baaba. Ndiroota nebuuza baŋŋamba simanyanga baliwo abaagala okukola ebikyamu naye ate gwe n'obabuukawo ebyo bye baŋŋamba. Ononsonyiwa okubuuza famire yo ogendayokko ewa taata gye baamuziika maama gye baamuziika otera okugendako n'olimako ku bijja n'olaba kuba famire yo obeera wasigalira ku jjajja yekka? Jjajja buli kimu yalaga bonna abafamire embeera naabo basenga bajjajja. Nebukojja yonna ngendayo nembalaba yonna yandagayo kuba nze nabimanya nga ndi muntu mukulu nti baafa.
naye akoze ekintu kyonna n'abandaga yonna n'antwalayo bambi jjajja munneebalize nnyo yamwebaza kuba lekoleeze yanziza nnyo maama neyanzeege akuume mukama nekino gye kijja kuvaawo kijja kuwona akuume mukwano nina essuubi kyo nti nange kijja kugenda mukwano neyanziza maama neyanzeege kale babaye ngawuliriza Beta FM ekintabuli ky'omuziki akuddira mu luyimba taluwoomya bw'atyo bwakunnyonnyodde embeera zikyayitamu kyekyo nze kankomewo gye muli kinda n'omulembe ku 96 Beat FM ekintabuli ky'omuziki buliriza kigenzi gitya buli lunaku twagendedde nga tukubuuziza nti wali ekwatiddeko omwagalwa w'omubwenzi era kyali kitya Facebook page yaffe ya Beta FM Uganda abasobodde okuyita kontants ne Prosinam namusanga ali ne Maid mbwamusinga Menthol Plus omugongo gubadde gumuluma Kadima sebu namukwatira mu bwenzi nga okuta n'akasimu kati bwe yandaba nagezaako okubeera nga ayagala okakweka mu mabeere ne mmulaba olwamulaba n'ensirika n'atawala nga n'okunyaga tanyega anko wangi awali omukuteko mu bwenzi yakwata nze kennyini neneegala ne mugamba mukwano sinze nkwendako olutalo lwali lutya ne mugamba zino mmandwa ze baffe zitateera zizikolako obwenzi mukyalo ne Kadima namayanja ne ankukabugusa kigenzi kitya buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro ku 96 Beat FM ekintabuli ky'omuziki owange gyebaliku okuteka ku ssente leero munyoluka mmotoka yo olinnya lifuti oba okute ku mapesa ga kompyuta yo ku mulimu olinago okuteka mu ngalo oba ku ssimu yo yennyini weetaaga skin guard hand wash soap ne sanitizer linda ku katono tunuulya engalo zo oziraba oyinza okuba okutte ku kintu ekiriko obuwuka bwa coronavirus kubanga busobola okwekwekako okumala essaawa nnyingi nnyo kati nno owulira amawulire amalungi weetaaga skin guard hand wash soap ne sanitizer mu mikono gyo mu bibatu wakati w'engalo ne mu njala zo weekuume ne skin guard beera mulamu singa tugoberera amateeka n'ebiragiro kisobola otuyamba okukomya okusaasaanya obulwadde bwa korona naaba emikono gyo ne sabbuuni emirundi mingi mu lunaku weewala okukwata ku maaso go omumwa n'ennyindo bika omumwa gwo buli lw'okolola n'akatambaala oba n'omukono gwo ng'okozesa akakokola weewala ebifo by'olukale oba awali abantu abangi beera awaka singa obeera olina omusujja akafuba oba ng'olina obuzibu mu kussa noonya omusawo naye sooka omukubira essimu beera nga omanyi ku mawulire agafa mu kitongole ky'obulamu ng'oyagala ebisingawo kubira ekitongole ky'obulamu obubaka buno bukutuusiddwako n'ekitongole kya Coca-Cola okusobola okukuuma abantu nga balamu n'okusobola okubeera obulungi. Mitu okuva ku Airtel kati ali reloaded genda mu maaso n'okuwuliziganya n'abantu bo nga bweweekuumira awaka gabana airtime ne banno ku bwereere awatali muwendo mugereke nyiga *7*5*5# otandike. Be safe, be smart. Airtel, the smartphone network. Genda n'omulembe ku 96 Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Kubadde kusika muguwo kukibamanyisa baami baffe nti tetulina tapu sofa bategedde mutegedde wadde mpulungusa tezibula nakati mwe bali abataganya bakazi baabwe bakole ng'amanyiwo muwera y'abamugabudde mu babi netta saba otwala mazima gange nti omukazi wa luno si be baaluli wadde abatonotono mwe bali naye majority kati balungi tetulimbikalimbika ebitugwanira byetukola tetubula mugume baami baffe tuli kumula watwategeera lwaki tukola temuterebuka baami ebitubuzabuza tebibula naye tetutenguka kuba twamanya omukyala watali kukasana nensi tegondera tuli kumula watwategeera tuli kumula watwategeera lwaki tukola temuterebuka baami ebitubuzabuza tebibula naye tetutenguka kano ke kaseera omukyala watali kukasana nensi tegondera n'abakyala bangi bw'obanga otambuddeko mu kkubo mu discussions banyumya dola yalinnya yakasi kuwugukawuguka essimu z'abakyala mu butale ziba ku bizinesi biri byankoma ebyokuwolokosa mutusaasire tekyali budde bwebyo
kyetuva tukola ennyo tuli ku mulamwa twategeera lwaki tukola temuterebuka bambi ebitubuzabuza tebibula naye tetutenguka kuba twamanya omukyala watali kukasana n'ensi tegondera. Hajat Sophie Nantongo omuzana S agamba nti abakyala tuli ku mulamwa y'ensonga lwaki tukola era tujja kukazana oba kiki oba tukola kyo batukola kibyona tujja kubikola ebimotoka bitulira tujja kubivuga obutali tujja kubeerayo pikipiki tujja kuzivuga ate ffe tukola misana tukola kiro tujja kubeera ba conductress tujja kusoloza tujja kusika ebijji mukwano gwange nze bwensanga omuwala sika ekijji nsanyuka ate nga mujja kubikola byonna weba tutera bwe bati boy buli mukazi nkwagala mu mulimu tujja kuzimba amayumba tujja kupoota tujja kwetikka omusenyu kuba kati kye tuliko kulaba nti tuyina ke tukola okuyambako awaka naye nkusaba osigale ng'oli mukyala tofuna obusajja muggwe olidde maama neyanza naye ng'oli mukozi eno ye Beats FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo omukyala omuwulidde ekizibu kyekisooka kinene nnyo kufuka ku buliri ekyo ekintu twakyogerako omwaka ogwere nesijjukira ddi kyovala nti bakakensa abantu ku ddagala eringi mbakoowodde neeyanziza manyi mugenda kuddamu okulimpa naawe omulala woonooyigira Agnes Bukirwa funa wandiikaawo nina abafusa awaka kakati ekyokubiri mukazi wattu bwe yeebaka aloota nga ye addukira mu bbanga waggulu naye nga wansi wali abamugoba balina ebisonga bagala kumufumita bagala kumumiza musu naye mbu bamugamba mbu ababuusa ebizibu ababirese wansi ye ngaali waggulu munaki tunyonyola abasinga okubitegeerako ku ddagala lyakosezaako ali bagambye bayokya n'ebintu ebitwala ne babyokya mu kkanisa ne bannanga abantu abo bafu nnyo tokkirizanga nze nkubuulira birekeeyo gye biri gwe tobikwatako birekeeyo gye biri gwe kola ebibyo naye ebyo tobikwatangako okubyokya bijja basuula eddalu okufuka kuno bamulimbye nnyo simanyi mpewo za kika simanyi kiki naye bukyanga bagamba mpewo za kika tatereerangako wadde n'ekimu kwegamba zo ssente baziridde beebo ate temwagala mboogerako bwe mboogerako nga munyiiga naye nga byebyo bye mukola omuntu mugamba amazima nti owaayo ofuka kubanga akawago ku kanafu genda olabe omusawo mu ddwaliro kyangu nnyo nti oba ofuka naye funa eddagala lino kuba mubeera nadyo limuwe mugamba amazima bwe mwogera amazima mufa kale katuteese wamma wangi Rebecca wali kuweereza amanya Elizabeth Ragaya Akiki oyo mukyala afune alonde ettooke ly'omu kkubo alifumbe alirye oba afune kano akantu akaleekaana ennyo budde nga wa katandika okuwungeera awo ewaffe tukiyita ekijeere kakola akafune akafumbe awutemu supu n'ekirala adire ebigoyi byaba yeebaseeko abikamule ng'omusulo gukyaliko abikamule anywa omusulo ajja kukakkana ajja kutereera ajja kuddamu kufuka neeyanziza nnyo maama wange Elizabeth Akiki olina Rebecca Jingo wangi mami jebaleko mami Rebecca nkale maama webale kuweereza nnyabo iye mami ono baba nakimuli eruweero ennyabo omukyalo oyo afuka ku buliri afune ekikookoma nga tekiriimu kituli otyo afune essuuka gy'aba afuseeko awo wali ekitaba akamulire mu mazzi afuna wagenda okugira okuyengera ayenge ekitaba kiri weyafuse muveemu tusupu tuli ayengemu ekikookoma kimu akola ekikookoma kimu tayongerako kirala kati afune n'ekiyindiru atekemu kyukyu abifumbe ebyo nabyo abinywe yennyabo bijja muyamba kufuka ku buliri ebali kuweereza Rebecca Jingo maama Nakimuli tweyanzezza nnyo tweyanzege mukwano ebintu bino birecordinge biwandike wansi otandike okubikozesa ojja kutereera okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo olina Rebecca Jingo wangi Rebecca Jingo webale tuweereza nze Namiru Proscovia wane Saudi omukyalo yakere ku makya nyanfunire omusulo gwe saa 12 agufuka agunfunire afuka omusulo ogwo mu kintu nga tagenda kuddamu kikozesa oba kabini oba kasepiti agutereke wamala ogutereka zola saa 12 ez'olugula agugyeyo anfunire emikojo obweyeeyo mwenda obweyeeyo buno obwerako eyeeyo akateekemu akafumbiremu saa 12 ez'oluggulo bwamala okafumba ne kajja ayimirire emabega w'oluggi yennyini nga biyidde naye nga tebyokya nnyo
afune omuntu amuwe ng'amuwera mabega wa lujjo olugulira munda ayimire mabega oluggi afune omuntu amuwe buli lwabamuwange eno bw'anywanga gamba onywakinywa omusolo gwange ajja kutereera Rebecca Jingo balo tuweereza nsigadde ndina Miru Proscovia wane Saudi. Katonda wange neyanziza nnyo neyanzege mukwano Nambiru Proscovia e Saudi Arabia mukwano eddagala oliwulira ate nno ojja ddikozesa ate era ojja kubeera bulungi wangi Rebecca gyebaleko mukwano amanya agange nze Natasha omukyalo oyo ajja kukozesaako ku mirandira gy'ebikajjo afumbe gyemirandira anyengako buli lunaku ajja kuba bulungi kubanga waliwo ka sista kange akato nako byebyo bye twakafumbiranga bambi kaatereera era yabinywanga buli lunaku yatereera paka nakati takyafuka ku buliri baaba neyanziza nnyo neyanzeege alina ebizibu bye bibiri byokka ekyokufuisa ku buliri n'ekyokuba nti buli lwateekawo omutwe abamugoba balina amajjambi ebisobi kibiki bali wansi naye yali eri mubire waggulu oba nga bali mu kibira ng'ali ku miti waggulu naye nga bano bali wansi bebizibu bibiri mukazi wattu byalina naye nga naye yandiyagadde okubivunduka omuntu gwe yakula naye jjajja akoze omulimu bambi naye bambi naye alina waakomye mukazi wattu yafumbirwako omusajja n'amusibirako ebintu genda ewammwe nk'oyo okujjanjaba ebitawuna omukazi omukulu n'ofuka ku buliri omusajja ye akulangira aba alowooza nti gw'oyagala kumbe naawe mukazi wattu wa musajja wattu oba toyagala kitegeera neyanziza nnyo baswete wanjijja n'ate we bali kuweereza Beki kwagala nnyo mukwano kaakati Beki sikawago mukwano ako sikawago mu ntandikwa waliwo eyakola ekikyamu empoozo y'omwana yennyini oyo empoozo ewaabwe waliwo eyaziteekamu eddagala okuzitabangula mu kuzitabangula nazisindiikiriza zibeere ku mwana oyo mu kuzisindiikiriza okubeera ku mwana oyo najja n'afuna ekizibu ekyo ng'ali nakyo abadde nakyo ebbanga empeera baali bagambira nti ndo bazitereeze bakoze laba akola ensobi ate ebintu abyokya ebintu mu kubyokya kyeyongedde Beki sikawago omuntu afuka ofuzi ku buliri aba alina okulonda amatooke mukonga ettooke lisanze busazi mukuba munegwa ttooke nitwa n'olifumba n'olirya ddagala likola nnyo okuki ku muntu afuka ku buliri naye ekyo kyalina bwe buzibu bwe tulina ku bantu abakozesa WhatsApp call kuba buli lwokozesa WhatsApp call ekyo kyekituukawo kati eddagala tetulifunye tetutegedde kyakola kubanga oli akozesa WhatsApp call okay eyo ne tuvaayo wangi mami wabale kuweereza onosolo kuva nekibula naye kyemugambe ekintu kimu mpulira afuna amatovu gamanyi gana agafumita agezizike kajja kuddamu kulota ate ekirala okufuka ku buliri afuna ekiyumba ky'ekinyonyi kyaba afukamu olabe bw'anaddamu fuka ku buliri oba ali amatoka gebasudde mu kkubo mpulira ebyo tajja kuddamu kufuka ku buliri nkubuulira naffe tezyakolesanga nga tukyali bato okay onosolo kusaiva nekibula neyanza nnyo selfusa hello omulungi wange gy'oli kuweereza balikuwuliriza ono Ssentambi Robert namuganga esebo oyo amagezi gemuwa alonde ettooke erigudde mu kkubo alifumbire ku mmere ng'empogola alijjeko alirye ekirala ebyo byaloota to twalootanga oba oloota onofuka ku buti oloota baggoba gwe balokoleza mukwano gwange nze Rebecca Jingo era nga oliza Beta FM ekintabula ky'omuziki wanje mukwano gw'abangi omulungi wange webale kuweereza maama gwe balokunkubirako mukwano kaakati bannaffe eddagala lye bamugambye yandigaseeko eddagala lino ejjanzi yakwata ejjanzi alyokye omunwe gw'ettooke ng'agulonze mu kkubo mpulira nagwagwokye bwotya abiri ate n'ekirala agendeko ne mu ddwaliro ezzungu bamukebere nga bw'obadde omugambye nze Badesta neyansiza nnyo omukulu Badesta wangi hello yes nyabo Beki webale kuweereza webale kunkubirako kakati omukyalo oyo afuna ebikola by'omutuba abifumbe anyweko nga biri byokka mpulira kati bw'amala then afuna emirandira gy'olumbugu otyo ateekemu n'egy'olusenke nye maama ne kamuko weewumbeko anywe
anywe ajja kuteera ajja kuba bulungi afumba n'anywa yes afumba nange wano akamwa koogera nakikolako nava kufa nga ndi ku P6 diya wange naye ajja kuba bulungi ajja kutereera neyansiza nnyo maama neyanzeege okwogera kuba kwaffe okukola kuba kuko kati naawe omuntu omulala ng'olina omwana ng'afuka eddagala lirino nno baliwa nkusaba naawe ofeeyo wulidde naawe omuntu omukulu nga gy'oli ng'osirise oli eyo ofuka ku buliri eddagala lirino baliwa naawe nkusaba ofeeyo si kivve buba bulwadde mukwano gwange osobola okubujjanjaba ne buwona naye buswaza naye kyonna kyekiri kasita eddagala oliwulira mukwano nsaba olikozese nze Rebecca Jingo wanji Anita. Hello masa malungi webale kutuweereza nze Anita Masanafu kakati kyembadde ngamba omukyalo oyo njagala afune enkumbi gye tulimisa nga mpangule agisonsekenga mu kyoto ekyamuke bulungi nnyo agijjeyo adde emabega w'ennyumba yeebikeko bulungi leesu kati afukenga ku nkumbi eyo ng'ebbugu muli muyingira munda buli lunaku bw'abanga akola amale alondanga ettooke liri mu kkubo nali alyoke aliryenga ajja kuwona okufuka ekyo nkakasa webale tuweereza neyanziza nnyo munnange Caromate Masanafu munnange Anita thank you so much wanji mama Beki webale tuweereza amanya nalongo nambala mu wino Beki nze kyenteesa ku mwoyo omwana muwala afuka ku buliri ali muke ku machanga afuse ku buliri akume sigiri ng'ekutte bulungi nnyo akamulwa omusulo ogwo musigiri agambe siddangamu okufuka ku buliri okuva n'olwaleero tagamba nti kitaddangamu okufuka obula okufuka ku buliri eyo kyongera okuba ogamba okufuka oba tajja kufuka nkimbadde nteesa webale tuweereza Beki neyanziza nnyo ako kawulidde ogamba siddangamu okufuka ku buliri okyongerako tokikomya wakati okufuka ku buliri ako kapya mbadde sikamanyi wanji webale kutuweereza webale okunkubirako nga wasa boda bombo iye waswa Rebecca Jingo n'ekintu ekyo nange kyantuukako n'okola otya waswa nali sikibanyumirizangako naye nga naye kyantuukako naye jjajja wange kyeyankolera okimanyi naye nze bankwatiranga obuntu buno bukaba ku ssaawa nnya bwe buyita ennyanyagize ngeze nakoze bagindiisa oba emyezi nga 8 naye nga ogikwata bwoti giteeke mu vvu eryokyo obulungi eberenga gibayekizza gyo n'ovumbika lumonde najja bulungi neyo bw'ogikola then n'ogirya mpulira bw'ogirya myezi 2 omaliriza togenda kuddamu kufuka era saddamu nakati wasa boda neyanziza nnyo neyanzege olina Rebecca Jingo Madam Beki webale kutuweereza omukyalo oyo afune olutungotungo alunoge alufumbe bw'amala oddufumba nga limaze okutokota bulungi aluteeke alugyeko alusengejje atabulemu obushera butabulirawo wansi nga bw'olaba bakola ekitiribiita anywe bw'amala okunywa ajja kufumba lita 5 abeerenga anywa akati alonde n'omunwe gw'ettooke mu kkubo agufumba agulye tagenda kuddamu kufuuyisa kaakati bw'amaliriza afune n'omukululo gw'ebinyomo ebinyomo bitali bik'ennembi afukemu afuyiseemu omusulo tagenda kuddamu kufuuyisa nze nalo nkatongole masajja neyanziza nnyo neyanzege okwogera kuba koffe okukola kuba kukwo wanji munange webale tuweereza dya ogwe bale kunkubirako mukwano Mama Diza yemaya yes Mama Diza afune akatuntu akati ni Beki akasenda mikajje buli naku nga tampeko 3 afunire ekisunku ky'ekinyonyi kibeera mutooke mpulira akyoke akifukemu omusulo kizikire mami bw'atadde naawe obujulizi bwengi webale okuwuliriza mukwano gwange ebyo biwulidde mukwano tolonzalonza ojja kuba bulungi wanje webale kuweereza webale kunkubirako oyogera ne Sande Mulukaka naye nkubuulire Jingo iye taata oyo omukyala afune emirandira gy'ekitooke ekiganda agisime agijje obulungi ajoze agifumbe esebo aginywaga amazzi gaamu ate kyamala enyanyagize agikwata agifumba anywa amazzi gayo ajja kufuna enjawulo ajja girabawo neyanziza nnyo bannange nga nsiimye temujjanga okwo wanji My future webale kutuweereza webale okuwuliriza my student mwoyo gwa ggwanga Sekaberera Onadi nga natindize dda natuuse dda mu kyalo ngugule webale kutuuka
ntose yate nensanga nga nakakuba je kalinzi bukidde mu nnimiro. Alhamdulillah amina. Madam Rebecca. Yesebo. Ekyamazima kye kiri ekyamazima abasawo bayina ettima. Nti baali bayina kye bakozeeko ne bamugamba okugula amafumu n'ebiki naye ng'ate tezaali mpewo za waka baali bagenda tuuka ku kinyusi ate ne bakoma mu kkubo. Obubonero obwo n'okusinziira ku experience gye nnyina n'abantu be nnaakalabako. Omuwala bambi baamugaba mu kika ekikye. Kaakati ebirooto ebyo byaloota. Ebirooto ebirala byagenda okuzzaako ebyo nga bivuddeko era mu buluma lw'omwaka nga gumu agenda atandika ng'alaba obukadde ate bwe bumugoba. Obukadde kitegeeza nti ekika kye baamugabamu si kyekikye. Mpulira. Kati alina kusala magezi kuba kati awo yali afunye entandikwa ng'ajja kufuna bufunyi oba kuteekawo kigali kutandika kuyita nsaba kumanya kika kyange ate kati bye basooka okumuwa yabyokya. Ate nga naye simunenya olw'ensonga nti ekyamazima kye bamuwa nti oba mpewo za kika. Madamu Rebecca Jingo ng'empewo zibanja omwana omuntu ayinza okufuka mpaka bukadde bwe paka lwafa ng'afuka ku buliri. Katonda wange. Asooka anoonye kika mwoyo gwa gwanga sikabayo nadye ngugula obusujju. Neeyanziza nnyo mukwano neeyanzeege. Kati nakyo ekyogenda sooka okitunulemu nti amazima ekika ekyo ky'olaba mwoli ky'ekika kyo mukwano gwange. Nze Rebecca Jingo. Eno ye Beats FM ekintabuli ky'omuziki. Jamila. Teacher Jamila Entebe nze bino bye nawandiika bwe bali bagabe eddagala ly'okufuka ku buliri addire ebikookooma 2 ebitaliimu bituli wadde abiyengere wamu n'amazzi ge boozezzaamu lumonde abenga anywa akikolenga n'ekirala addire ebikoola by'omutuba n'emirandira gya kamyu n'emirandira gy'olumbugu agattemu emirandira gy'etteete afumbe anywenga. Ye maama neeyanziza nnyo kansala Jamila. Saagala weekubagize bambi tofaayo bw'abanga mukama yayogedde ng'ayisiddemu ffe ate ffe tugaanira wa tetusobola kugaana gwe munange lwaki otambudde eyo nanotambula naye ng'okomekereza ozze we tuli kitegeeza kijja kuggwa beera n'okukkiriza kyonna kyekiri oba kifaanana kitya oba kitya kasita mukwano okkiriziganya n'omutima gwo kiba kijja kuggwa. Eno ye Beats FM ekintabuli ky'omuziki nze omuweerezaawo Rebecca Jingo. Tukyeyongera okuteesa ku nsonga y'okufuka. Tali yekka ono saka tunyono yekka nejjuka eddagala lino ligaba naye oligabira bangi. Gye muli eyo saagala musirike. Saagala mubeereyo mukwate ziri peni n'empapula muwandiike mu recordinge. Kubanga mulina abafusi ate si kibi si kukivumirira nedda naye obulwadde bubabuze so eddagala nsaba tuliwandiike bambi tulikozese mu butuufu bwalyo abantu bano babayirawo omubiri ekyo ngenda kukyogera buli lunaku nsaba tukozese eddagala lyabwe lye batuwadde osanga lina atuyambako. Hello Big. Yes sebo. Kati oyo mwana kyalina okukola esebo afuke nga walekeraawo. Tetunyumirwa nnyo bambi kutuzannyirako weebale nnyo ndowooza akawala wakagambye nja kuba mpitemu ompulire tokomawo. This is not a joking station, this is not a joking program. Thank you. Todda wamma bwe mba njogedde winsaba mu nsonyiwe naye abavubuka nga bw'ayagala nnyo okweraga omukazi ali mu buzibu ate bali mukutwekolezaako wamma Mami wange webale kuweereza. Webale kunkubirako. Nomozi omuzimbe Nakaseke omukyala oyo njagala kumulagirira ku ddagala erijo muwonya. Weewaawo. Afune ekitooke kya kabula. Ku kyalo kyonna bakimanyi kabula. Akati asikemu olulagala luno olusooka. Wale wali waafukira okubuliri waafukira ku lulagala olwo. Alutwala luyiwe mu mpompogoma y'ekiswa. Agala byonna ono kabula byonna bibadde bitambulyako bibulire wano. Tajja kuddamu kuba n'ekintu nagwe nakikolerako n'awona. Neeyanziza nnyo munnange wange ekitooke kya kabula. Wow, ajja kinoonya nno. Hello. Ono Mutabi Francis Nnamama Okota. Esebo. Kansooke kuwabulamu nga sinnamuwa ddagala. Wabula. Kati wano wagambira ejjanzi si jjanzi Madamu Becky. Ekintu ekyo bakiyita omusonso gwa katwe kasongovu kibanga nseenene. Baguyita musonso? Musonso etali mmese. Nja kuyiga. Kaakati eddagala ly'emulagirira addire owali omutuba. Ku mutuba gwennyini kubaako obulandiro obwo obulanda. Mpulira. Abusikeko.
abufumba anywe bunywe nga abufumbye bubaako obulandira obwo bwa kitaka bulandira ku mutu mpulira era buba bwa mutuba mpulira Mutebi Francis Namama Wokota nayanziza nnyo munnange Mutebi Francis Namama Wokota kwegamba akatwa kasongovu teriba janzi guba musonso nja kubiyiga byonna wanje Beki we bali kuweereza nze Amos Ganda mwana muwali oyo agende mu lusuku nga bukyali ku macha nnyo sawa 12 mubaamu amayuni ago gabaako omusulo oba amazi agabeerako mpulira mu Luganda bagayita musulo kati agamazi agakwate agali ku kikoola ky'ejjuuni aganywe ekyo ekintu kye kijja kuddamu kuba neyanziza nnyo neyanzege senga mukulu nkwetaaga wano olina eddagala ewatulagira naye lwakwali kyambuze mu mutwe Nanyonjo Ruth Sagala Osirike Yasini Kawandula bigambo muyiteewo eddagala eryo mulimanyi nga bwe tugattirizaako n'ebirala nze Rebecca Jingo wanje munange alikuweereza wasuze otya mukwano wasiibye otya byonna ono Munyarwanda Omama Afuse Natete pulezidenti w'abakubi b'amasimu kati nze nalina omukozi ng'afuka ku buliri wa myaka 19 ng'akyafuka ku buliri naye eddagala eryamuwonyola kino ekigundi ekibuka kye bayita omusontwa kati omusontwa tagulirako byoya naye ng'aba agubabulidde mu vvu n'amazzi g'emiziŋŋoonya ago nga agasuza mu ntamu n'akeera n'aganywa okumala emyezi 3 ajja kuba takyafuka ku buliri kubanga nze nakirabako beera bulungi Beki neyanziza nnyo mukwano Mama Hafswa omusontwa gusangibwawa Mama Hafsa omusontwa gufaanana gutya kale singa ogutunnyonnyodde tuba kiba bwekiti ne bwekiti naye era munnange nsiimye hello Beki webale tuweereza mukwano webale kunkubirako munnange ono bamuyita omubejja nasinga potable timu Banyarwa ennyabo kakati tekyemugamba afune bino ebiyumba by'ebinyonyi ebibeera kuti akijjeyo akyokye then akifukemu anoonye n'akayuukiyuuki akafumbe akanywa tajja kuddamu fuka ku buliri nkulayirira neyanziza nnyo mukwano gwange oyogera ne Rebecca Jingo owanji munnange bannaye nange mbadde nsaba kulagira ku ddagala ntiseemuko iye nnyabo kati eddagala lyendagirira mama mu Lusoga baguyita muvuuvuumira otyo mu Luzungu baguyita stick week mu Luganda baguyita omukyula bannange anoge ebikoola abifumbe ye mama abinywenga buli lunaku tanteko okumala ewiiki ye mama bana Rebecca ngasanyusa okuwuliza amannya gaffe mukwano bampita Babirye Lukiya Ekigalama Mityana nsanyusa okuwuliza omulongo Babirye Lukiya ennyabo nga tutuna empeerezaayo kale maama wange neyanziza nnyo neyanzege omulongo Babirye Lukiya Ekigalama mwenna mbatumiddeko nnyo abatuwuliriza eddagala linjagala okuwa omuwala oyo ng'ate lyeryawonyiza ddala muganda wange yafuka mpoka senior 6 afuna olulagala lwa gonja olwa wakati olutalimu yadde ekituli alubabule afuniye ebbaafu aluteekemu ng'amaze oddubabula buli lwayagala okukola susu afuka ku lulagala olwo ate era bwe lwayagala okukola susu amakinga sure nti afuka ku jjinja ng'amaze odditeeka mu sigiri lyokya ekyo bw'aba asobodde okukikola nti buli lwafuuka ejjinja eryo lirina okuba nga lyokya nga litudde ku lulagala luli nga liri mu bbaafu bw'amaliriza okukola susu oyo n'amuyuwayo bw'amaliriza ekyo ennaku 7 ekyakikolera ennaku 7 buli lwakola susu ennaku 7 bw'amaliriza ekyo alonde ettooke erigudde mu kkubo wakati nga tamanyi ani alisuddeyo ettooke eryo bookya lyokye n'olijjako ekikuta n'olirya bw'agamba nti njagala kkomwana okufuka ng'eyasudde ettooke lino bw'atagenda kuddamu ddironda kulifumba nange bwe njagala omukome okufuka saagala kuddamu bekajjengera eddagala ligenda mumukolera neyansiza nnyo mukwano neyanzege